eddagala ly'amazzi agasamuka, amazzi agayiika, nga naawe w'obeeraawo n'olowooza ku mwami wo gakuyitamu buyisi, nga w'obeeraawo n'olowooza ku kwegatta nga naawe ogawulira gatandise okutonnya, ge g'amazzi ge twogerako. Kati naago amazzi gaali gaasigalira ffe, ago amazzi gaali gaasigalira ffe abaana abasheeshe. Naye guess what? Naawe atali musheshe amazzi gano osobola okugafuna, kubanga olunaku olwaleero ngenda balagirira ntya oba tutya bwe tufuna amazzi ago ne tugeekuumiramu ne tubeera nga tugayina, nga bwe tubeera mu bikolwa munnange gayiika buyisi nga gw'olaba Lwasa ge yakubye, ge mazzi ge ngenda obasomesa olunaku olwaleero. Amannya yenze Sheila Adita, eno ye page ya eno ye YouTube channel eyaffe. Jangu obeere nga osubscribinga muganda wange, teweerabira notification bell w'onoogikwatako gw'ogenda okubanga osooka okumanya video esookerewo. Ky'olina okukola ekigambo subscribe ekiri kya red kikonemu, akadde weekali kakonemu, video weeba ekunyumidde giwe like atera okomentinge. Teweerabira mbuuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala, nja kuba nkikolamu video. Olunaku olwaleero nina akaama k'abaana abawala, abaana ab'obuwala nga nze, abakyala kana akaama kammwe nzize tubeere nga tukakubako empawa. Naawe osobola okumbuulira ebintu ebirala bye mbadde simanyi oba byendeseyo mu vidiyo eno, obiteeke wansi mu comment section, abalala bajja kuba nga babisomako. Baganda bange abaana ab'obuwala, okukala tekukyaliyo. Abakyala bannabukalu baggwayo, abakyala abatalina mazzi ga kikyala baggwayo, kubanga ennaku zino eddagala gye liri, kubanga ebintu bingi nnyo by'osobola okukozesa n'oleeta Nile River, n'oleeta Nile River, n'oleeta Nile River nejja, n'oleeta Lake Victoria n'ebeerawo, n'obeera ng'ogira bugizi oti omupasuka bupansusosi opasuka bupansusi nga okontola bukontozi. Ago nno amazzi gye gali, abakyala bangi bagayina, abaana ab'obuwala bangi gye bali abayina amazzi, ng'oggyeko gano ag'obuseerezi obuseerezi gye gali amazzi agaddala ag'amaanyi ge tugenda okwogerako. Olunaku lwaleero nzize bbawa akaama ka okra ddagala ly'amaanyi nnyo eri abakyala. Diina ebintu bingi bye likola, naye nga ffe tugenda kutunuulirako ku bintu ebimu eby'amakulu ennyo okra byakola, era nga ensonga esooka kwe kunaaza sisitimu y'abakyala, kwe kuleeta obwagazi, kwe kwongeza ku mazzi g'otayina, kwe kusumulula buli busuwa bwa mukwano oyo okra. Bw'oba omanyi engeri y'omukozesaamu, ng'omanyi engeri y'omufumbamu, gw'ogenda okusinga okuba omukyala omusanyufu. Anti n'abaami tebakyayagala bakyala bakalu. Gwe ne weegatta n'omwami wo nga omukolobola bukolobozi, n'obeera mu kikolwa nga gwe mu kifo ky'okuleeta amazzi oleeta musaayi, n'obeera mu kikolwa omwami n'omuleeta amabwa obusajja bwonna, najja ng'amirunguka n'afuna amabwa. Ate era nga abakyala abakalu munnange mutera nnyo okufuna ebirwadde kandida abakwata mangu, obulwadde bwa siriimu bubakwata mangu, ate obeera mukalu naye omukyala ayina amazzi, ne weebaka n'omusajja ng'ayina akawuka ka siriimu, munnange gwe kakutya, anti obeera oseerera. Ate akawuka ako tekwakwatagana wantu waseerera, kaba kaagala awantu awakalu kayingirire ddala mu mubiri, kayingirire ddala mu musaayi. Ebyo byonna tugenda kuba tubyegobako olunaku olwaleero. Egwe muganda wange funa okra ne wonfunirayo bi okra nga 20 oba 15 oba 10 bimala, kubanga twagala kintu kyakusookebwako, amazzi g'okusookebwako. Okra oyo mwoze bulungi, omuteeke ku cutting board, obeerenga omusalaasala, ofumbe amazzi go agokya, omuyiwe mu kikopo, obeerenga osaanikirako. Twetaaga ekirungo ekyo kyokka ekiva mu okra. Munnange yisawo eddakiika zo nga 3 oggyemu ziri okra z'osazeesaze, oba si ekyo osobola n'okuzirya amazzi ago oganywe. Munnange ogenda funa wenjawulo. Oba si ekyo
osobola okusalaasala okrono bulungi nnyo n'omuteeka mu kasepikiko n'oteekamu amazzi agookya n'oteeka ku ssigiri. Bw'oteeka ku ssigiri agenda kutokota. Bw'atandika okutokota ebyo byonna ebirungo bigenda kwekamulamu, agenda kuvaamu buli kiriisa kyonna kiveemu, buli ebyo byonna ebinaanuuka biveemu. Munnange bw'onoomala okumutokosa n'atokota bulungi essaawa yongeemu oba eddakiika zonga 3 oba 4 oba 45, munnange beera nga omuggyako ku ssigiri ate okwate akasengejja obeere nga osengejja oba seekyo oyiwe buyiye mu kikopo. Era amazzi agagenda ovaamu gagenda beera ga green nga ganaanuuka, geego nno ge tubadde twetaaga. Munnange amazzi ago g'obeera onywa, amazzi ago malungi nnyo. Mwana muwala ogenda kumansa, ogenda kuyiika, ogenda kubeera nga bakubako bukubi weti nga gamansuka. Munnange buli mukyala nno ge yeetaaga. Ekyo nno kikole ojja kufunawo enjawulo. Atali mufumbo oba nga tolina musajja enkozesa eyo togikola, gajja kukusuukako anti obeeraawo gabeere nga gapaasuuka bupaasusi. Amannya yenze Sheila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, muganange subscribinga, olikinge, okomentinge. Imbagala nnyo.